abantu abatemesa okimanyi nti abaana betunda bayawukanye wabaawo abetunda okusinzira mu mawanga ag'enjawulo osanga omulugwala nosanga omuganda omutoolo nosanga ne kasiru ng'ali ku street betunda bewa paati buli omu akuba abantu be wamanya obukodyo bwakozesa okweta kasitoma naye era kati awo alabika omunyankole yatwala laba nnoono nga kasiru waali kasiru tayogera naye asobola okukuba abakasitoma bona n'abalemesa abo bola abanyankole aba n'obwongo ekyagaana okwogera kidda wano kali kitwale gwe muguzi sajja abanene nedda taata bagagambe ku mmotoka ne muyita kati nani kitwale tugenda kugula muganda laba omuganda obuyaye bwabera nawo ng'atunda ate n'adiba nayo beefuula balina empisa kati kitwale ngenda kugula ogenda ku big blaza obaani agenda okugula manager tata Sam jangu osuubule olabe omuganda obuyaye bwe manager Eddie tusanse kulaba ssewo kikinze nzije gula ofukamira ki banna ati ndi muganda mba mu lubiri naawe oli muganda ndi muganda amazzi g'omuganda gali mu ngalo kwatako oli ekyotwala ogibulidde bwewuluguma akadoma eyo gye bayita masengere babuzi bazaala mpanga kati nno muneesomamu otunda otya ebintu byatabusembu buzibu ki nina teekaawe Freaky Friday ne bucket night teekaawe yeyimiridde etya teekaawe ompasa nkuma nnyo kungaze mpasa malaaya kalina otwala bucket night yeetya short long ne live obitwala lumu ani gwomenya twala no Freaky Friday yatya Freaky Friday nkugayira mulimu yange lwakutaawo ne nkuta ku Monday ku makya olw'emirimu gyange mbanne nina tugabane yatya ngatako baganda bo mpaka lova ku kyaki oyo muganda nalemwa kati wabaawo omuki mukiga munyankole beematira nga batunda bannange omukiga yeeraga tebeeguya ate wabbeeyi abakiga mwekubireko mu bugalo obw'amaanyi akola byayagala iwe wangi iza hano kumanyoko ati kalina ogamba kyembwenu kati onkaka bukasi ayibambe noyina ebihimba hereza sene nkuhereza ebihimba otunda otya reba tuli kuzimanza omunyankole shoti 10,3 3 longo reba ati kambuza kindi kandi waleta kiveera ekiveera kyakingenda kuzimba tuli kuzimanza omunyankole mukiga ayibambe ekyo kiveera wakita ku mufaraso nakunyalira watebe ebihimba byunire nogambayo kamute ani waddugaza bwati kumbe waliwo kasiru ekyabuza kasiru omulaba buli kyatuna kibeeramu atema kitemeteme kasiru yali ayimiridde kasiru ebbere liba mu katimba omwami eyazze ne kasiru weekubireko mu bugalo obw'amaanyi ng'oli awo kati kasiru yazze ne kasiru ebbere liba mu katimba ebbere wano bbeeyi ndala ebbere bbeeyi ndala ne kisi bbeeyi ndala kati kasiru yeetega ekyokulwanyisa kye kyateekayo kajagero ina experience mu bantu abo nange mbiraba mu butabo bw'abano hello ntomedde otunda otya mbuki 2 tonsalirako kati ate eki mbuno ki 10,000 agiseeramu kiisi 10,000 okola ki okomba ku bbeere mbuno ki nalyo 10 bannange kasiru mbuno ki ennyota ng'ekulumye kiki 20,000 ayi